mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku bwo. Okwewaayo nzenna eri Mwoyo Mutuukirivu. Mwoyo Mutuukirivu, okwagala kwa Katonda, beerawo mu nze. Nkusaba osiime okwewaayo kwange gy'oli. Twala emikono gyange, ebigere, amaaso, olulimi n'okutegeera kwange kwonna. Twala okujjukira kwange, okwegomba kwange, okukaaba kwange, byonna omutima gwange bye guyaayaanira. Twala buli ssaawa yange, buli kadde kange, na byonna ebibaawo mu bulamu bwange. Mwoyo Mutuukirivu, okwagala kwa Katonda, omutima gwange gutungire ku gugwo. Okwagala kwo kunneddize nzenna. Okutegeera kwange, amaanyi gange, byonna byeddize, era nkyusa nga ggwe bw'oyagala. Leka okwagala kwo kundeetemu okweraliikirira, kummaleko emirembe, kuntowaze oba kunnyimuse waggulu, kwokye kusaanyeewo emisango gyange gyonna. Mwoyo Mutuukirivu, okwagala kwa Katonda, bambi nsembeza w'oli. Kola mu nze ky'oyagala. Tewali kijja kundeetera kutya, kubanga by'oyagala okumpa binsukkiridde. Nkyusa nneme kwemanya ku lwange, wabula neezuulire mu ggwe. Amiina. Bannyinaze ne baganda bange, mikwano gyange mwenna, mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Bannange, ngulumiza Katonda akyansobozesezza okuba nti mumpuliza, ate nange okuba nti nkyabawuliza. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama waffe. For you, my brothers and sisters who are celebrating your birthdays and feast days, we glorify God for you and for the gift of life that he has blessed you with. Bannange, ekitiibwa n'ettendeera byongera okuddizibwa Katonda waffe oyo abankuumidde mwenna mikwano, afunye okusoomoozebwa. Mukama bambi abagumyera abasaasire, namwe abafunye ebirungi naddala mu wiiki eno, Mukama waffe ayongere okubagabirira ate n'okubabeerera ekikubagizo. Bambi sijja kuwa kubeebaza akadde bambi ke muwaayo mu budde bwa Mukama, ne mujjamu akadde kano bambi ne mubikkula ne muwaayo MBs bwammwe bambi ebiseera si byangu ya lockdown and all that, naye ne muwaayo akasente kammwako ne musobola okuba nti mubikkula essaala zino ne muziwuliriza, ate temukoma kuziwuliriza bambi ne mulwana okulaba ntugezaako okukola ekyo Mukama kyaba atwagaza. Bannange, mbebalizaako Omukama era Mukama abampeere nnyo omukisa. Mukkirize olunaku lwaffe olwaleero, tusome evanjiri yaffe ey'olwaleero, ate mu yo tulaba Omukama bubaka ki bw'alina gye tuli. Ngenda kutwala evanjiri yaffe ey'olwaleero, ate mu yo tulabe Katonda waffe bubaka ki bw'atuwadde ng'ayita mu Katonda omuperese ono owookusatu, Mwoyo Mutuukirivu. Evanjiri yaffe ey'olwaleero evudde mu Matayo omutwe gwa 6 ennyiriri 19 okutuuka ku 23. Matayo 6 19 okutuuka ku 23. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, muleke kwekuŋŋaanyiza nga bya bugagga bwa mu nsi muno, obutalagge n'ennyenje mu bibwonoonera, n'ababbi ne babusima ne babubba. Obugagga bwammwe mubuterekenga mu ggulu, obutalagge n'ennyenje mwe bitabwonoonera, n'ababbi mwe batasima kububba. Kubanga awabeera obugagga bwo n'emmeeme yo weebeera. Eriiso lyo yettawaaza y'omubiri gwo. Eriiso lyo bwe liba eddamu n'omubiri gwo gwonna gutangaala, naye eriiso lyo bwe liba ebbi omubiri gwo gwonna nagwo guba mu nzikiza.
kale obanga ekitangaala ekikulimu kifuuse enzikiza, enzikiza yennyini eneeba etya? Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo awo webikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Mikwano gyange abaagalwa, nga ab'ebyobulamu ennaku zino zonna ebbanga lino lyonna bali ku nsonga emu yakulaba nti tukola buli ekisoboka kyonna okwetangira ekirwadde kino kirumimamawuggwe ki COVID-19. Nange ng'omusaaseredooti Mwoyo wa Mukama alina obubaka bw'ayagala okutuuseeko, naye nga buyisa mu Vvanjiri yaffe ey'olwaleero. Bangi obubaka obw'ekika kino nga bwe ngenda okubawa tetubwagala nnyo buulira, tetwagala nnyo kulya mawulire ga kika kino, naye siina kyakukola, siteekeddwa kubabuulira bye mwagala byokka, naye nteekeddwa okubabuulira Omukama byonna by'ayagala mumanye. Kale nga bwe mbagambye nti nga bali bwe bakola ogwabwe, nange mukkirize nkole guno Mukama gwampadde okukola, naddala nga tusimbuka mu Vvanjiri yaffe obubaka bwe muwulidde obw'ensonga y'okweterekera eby'obugagga ku nsi oba mu ggulu nga bwe mukiwulidde. Mikwano gyange, buyinza obutawooma nnyo, naye sina kyakukola. Kyenteekeddwa okukola kwayagala gaana njagala tugende mu ggulu. Mikwano gyange, tulina okugenda mu ggulu. Sigenda kukoowa kubajjukiza nti obudde bw'okudda eka busembedde, obudde bw'okukyala ndaba buggwako. Kanziremu, sigenda kukoowa kubajjukiza nti obudde bw'okudda eka nze ndaba busembera, okuddayo eka gye twava, era ndaba obudde bw'okukyala bugenda buggwako. Mikwano gyange, naye newaakubadde kiri kityo ng'obudde bw'okukyala buggwako oba okudda eka butuuse, eka bakyakumanyi, eka bakyakujjukira. Mikwano gyange, bw'onooba otuuse okudda eka bakumanyi abaliyo, bagenda kwebuuza gwani nti vaawo tooli wange, bakumanyi. Jo nawulidde emboozi ya omwana wattu ono Nubianili gwe baata jo ne banne Edi Mutwe ne banne, bwe yabadde ayogera waliwo ekyankutteko, ate kikomyewo nga neebuulirira ku Vvanjiri yaffe eno ey'olwaleero. Yatuuse eka abaana be nga tebamutegeera, yatuuse eka nga abaana be tebamumanyi, tebakyamujjukira. Ng'ekyuka musajja twenfirizi avaako yamaze emyezi 6 tali waka, abaana nga tebakyajjukira taata. Era kati ali mu lutalo lwa kutegeeza abaana be nti bannange nze kitammwe, yenze taata wammwe, bannange abaana tebamumanyi. Kwano gyange, eka bakyakumanyi, eka bakumanyi. Okiika weeripootinga kyenkana buli kadde buli ssaawa okulaba nti mu bantu abangi abali mu nsi eno gwe ng'omu omanyiddwa bulungi, era obudde nga butuuse togenda kumala kwewozaako nnyo. Omanyiddwa, okiika weeripootinga buli kaseera. Mikwano eka, bangi ku ffe tumanyiddwa bulungi mu mabaala ag'enjawulo. Bannannyini mabaala batumanyi, abakozi ba mu mabaala batumanyi, ne kkapa zaamwe zitumanyi, n'olusu lwaffe ne perfume ze twekuba zimanyiddwa mu mabaala. Mu supermarket eyawali bakumanyi bulungi nnyo, mu loogi otegeerekeka bulungi nnyo, n'ebisale bakusalirako kati kubanga oli muganzi era okiika. Era ng'ofudde abo bonna bemmenyeeko munnange bajja kuwerekera bulungi kubanga ddala oli muganzi gye bali. Munnange obadde omanyiddwa era obadde erinnya limanyiddwa wonna. Kaakati bano bonna nga bakuleseeyo mu bitooke, sooka ombuulire, ne mu ggulu nayo oli muganzi. Wanaabaawo okuyaayaana ku mulyango gw'eggulu ng'otuuse. Will heaven be filled with confusion by your arrival at the gate of heaven? Nga buli omu ajjudde essanyu, bayaayaana okwaniriza, nga bamalayika n'abatuukirivu bagobajula nagobawo Peetero nti tuviire oyo twagalako, buli omu ng'ayaayaana okuwa akafuba kubanga oli muganzi, kubanga waganjaganja ddamba naggulu.
oba obuganzi bwe bukoma wano ku nsi ng'ogenda kutuuka ku mulyango gw'eggulu bakwegaane situkumanyi weewozeeko nti bannange nzaba situkumanyi vaawo ddayo genda we don't know you. Oh my God, to hell with that moment. Olina emikwano egimala mu ggulu oba mikwano gye egisinga giri mu ggeyeena? Batuukirivu bameka b'olinanga mikwano gyo munnange? Ye mukama waabwe akiraba akulira abatuukirivu bonna, ye omukwano gwammwe gwenkana wagutuuse waguliwa? Ntegeeza oli ayimbwa mu luyimba luli ti mu batuukirivu gw'oli mukulu otula mu ggulu kumpi ne Yesu. Ntegeeza maama Maria ye omukwanye ekyenkana ky'oyo omukazi. Ndi kale kakibenga bonna abalala bakwegaanye tebakumanyi, waakiri maama anaagolola omukono gwe n'agamba oyo omwana wange mumuveeko, he is my son, my daughter. Batuukirivu bameka b'olinanga mikwano gyo mu ggulu owambye ekyenkana ki? Ng'oggyeko mu mabaala ne mu lodge ne mu supermarket ne mu butale, kati ate eri ku bbeesi eka. Nagambye nga ntandika mikwano gyange tinze nga bwe ndaba obudde, ndaba obw'okudda eka butuuse, ndaba obudde bw'okukyala buggwako, naye eka bakumanyi. Mikwano gyange, as you struggle to talk to your hubby every day, do you make it a point to talk to Jesus, to Mother Mary, to your guardian angel, to your favorite saints every now and again? The answer, my friend, is deep in your heart. The answer is deep in your heart. Mikwano gyange, ekimbuuzisizza ebibuuzo bino byonna nga mbyebuuza naawe mbikubuuza mwannyinaze ne muganda wange, y'evvanjiri ya leero. Matayo avuddeyo n'atugamba nti muleke kwekuŋŋaanyiza bya bugagga bwa mu nsi muno, obutalagge n'ennyenje mwe bimwonoonera n'ababbi ne babusima ne babuggukako. N'abagamba baana battu mweterekere obugagga, eyo obutalagge n'ennyenje gye bitasobola kutuuka, n'ababbi gye batasobola kutuuka. Bannange ebyo mbijje mu vvanjiri gye mbasomedde nga ntandika. Friends, you know so well, more than I do, that at almost every hour, very many people, stinkingly rich people inclusive, pass on. But do you know that they all of them are buried with nothing, absolutely nothing? Oba oyina yiika mmeka, oba obadde n'ennyumba matiribona genkana ki bagenda kuziikamu 4x6, wadde tebagenda wadde kuziika kwa 4x6. Sente zonna, abakyala bonna, abaana bonna, akawunti zonna, nothing is going to help you mu budde obuddako. Byonna ebyo obwabyo bugenda kukoma wano. Bw'otuuka ku mulyango, Peetero n'agamba nze sikumanyi. Nga ku nsi obadde bijjodolo, obadde omuganzi, obadde omanyiddwa wonna wonna, era ng'olina ettaka square mile namba n'okusoba, naye nga mu ggulu toyinaayo wadde ka 50 by 50. Laba bw'otuuka ku mulyango gw'eggulu nga toyinaayo wadde ka ploti bwe kati. Mikwano saagala kubatiisa, but this is the truth, and I must speak the truth, because the truth will set us free. Tulina okumanya ebintu bino mikwano, tuve mu kusaaga ne mu kwebaka mikwano gyange. Kola nnyo ofuneyo ka polotiko mu ggulu. Mikwano gyange kolerera ka poloti mu ggulu, nga bw'onoofa kafoka weekali, tewali akalwanira, tewali wakola kakolerere mikwano gyange. Sigambye nti toba na bintu, nedda mikwano tubyetaaga.
Sigaye kola nnyo. Sigambye nti togaggawala mikwano gyange n'ekyeŋŋamba munnange gy'okomya okufuna ebyensi gy'oba n'okukola n'okkomya. Gy'okoma okufuna ebyensi. Gy'oba okoma okubyeyamba okupakasa n'okweteekerateekera poloti y'omu ggulu. Mikwano gyange, I have to speak this out. Because I know we are going back home. But like Nubian Lee, we shall go back home when they don't know us. They don't know us. Imagine, Dad. Ngogende wakanga tebakumanyi tetukutegeera, Daddy, we don't know you. Can you imagine? Mukama bw'aba akuwadde omukisa n'obusobozi muganda wange mwannyinaze, weeyambe ebyo eby'obugagga byakuwadde oba ssente oba ki oba osobola munnange byeyambe. Yamba abanaku olwo pakasa poloti yo. Baakateeyamba munnange baako ky'obakolera olwo oli muggula poloti mu ggulu. Baako ky'okola okuzimba n'okulaakulanya ekereziya olwo oli muggula poloti mu ggulu. Omukama nga akuwadde ssente, teeka ssente mu mirimo gye. Bangako omugabo gw'oteeka wabbali ng'ogwo gwakola bya Mukama. Kola ebya Mukama naye akola ebibyo. Tolinda kumala kufa nti balinsabira ebitambiro abantu bakoowu. Tandika weesabira ebitambiro mbassaseredooti buli lunaku buli wofuna mukisa gwonna wonna weesabira ebitambiro, tolinda kufa. Bagenda kwerabira ne ssente zonna ze waleka nga tewalasobola kuwaayo wadde ekitambiro ku lulwo. Ng'okyayina omukka ogw'okussa mikwano, noonya Omukama ng'akyasangika. Leka kulinda nti balinsabira nga nfudde. Bameka ggwe be weerabidde okusabira nga baali mikwano gyo, baali baganda bo, baali bantu bo. Olaba ggwe obeerabidde naye bwe bagenda okwerabira bwe batyo. Weebeereremu obudde nga bukyali mikwano gyange. Teeka eby'obugagga we watuufu, ennyenje we zitagenda kutuuka mikwano. Mu puroguramu ye ya buli lunaku saamu obudde bwa Mukama ate buwe ekitiibwa. Ku makya Zuuku kaleka kufulumanga kibbuloyiro ogende ebweru. Tufukamira wansi ng'ozukusa osinze Katonda, otendereze Katonda, osome ekisinde. Bwe budde bwa sapule mwana wattu mwannyinaze, kusoma sapule. Bwe budde bwa sakalamenti ogendako mu lunch hour, manya lunch hour ngeyo for adoration, for prayer, go for adoration. Bwe budde bwa ssaawa ey'obusaasizi, genda weekweke, funa akatenga osondako ogenda osome sapule y'obusaasizi. Essaawa esaala ey'omwenda tugisome. Ssaawa z'akawungeezi mukuŋŋaane nga famire musome baana bange. Mikwano gyange, ebyo olaba ng'ebyokusaaga. Naye kola ebya Mukama, kola ebibyo ebyo byonna bye nkugambye waggulu. Oba oli mu kugula poloti. Leka oleme kufa bakugobe. Leka oleme kufa bakubuuze gwani. Nereka buli omu akwanirize munnange. Bw'oba osobola, baako abaweereza ba Mukama b'oyambako oba b'oyimirizaawo. Nabo basobola okukola omulimu gw'Omukama bulungi ate nga basanyufu. Weeyambe Father w'oyo ow'omwoyo, mweyambe. Atamulina funa spiritual director, funa spiritual director, gw'atamulina gw'amulina Father oyo ow'omwoyo, mweyambe buli mwezi munoonyeeko muwulizeeko. Faustina yali muganzi mu maaso g'Omukama nga Sakwitale we naye yamujjulizanga namuga gende wa Father ow'omwoyo, namugambye alina byagenda okugamba ate byonna byagamba bikole. He could always refer her to her spiritual director, Father Michael. Weeyambe. Funa Father butokkiriza kubanga toyina Father wo wa mwoyo, ate tambula naye mulemereko muno mubuuze bakuluŋŋamye. Mikwano gyange, byonna bye njogedde bw'onooba obikoze bingi sibisobodde kubyogera olwakadde, naye nkakasa bw'onookola ebyo mikwano gyange ojja kuba weeterekedde obugagga mu ggulu, obutalagge n'ennyenje mwe bitabwonoonera, n'ababbi mwe batasobola kusima kubibba. Ebyo mbibagamba mulinjulira nga tutuuseeyo mikwano gyange, because I am very sure we shall meet there, guys, and we will say, Father, thank you for reminding us about this. Thank you for helping me buy a plot in heaven. And I will as well come closer to you and hug you and say, my brother, thank you for listening, my sister. Thank you so much. Let us enjoy our heaven. Oh my God. Oh my God. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord.
ebyensi biggwaawo birimbalimba nnyo ne bitubika amaaso ne bituwabya ne bitulowoozesa nti teri bisinga. Mukama nkusaba osindike mwoyo wo okumanya manyisa ensi eno, tukolerere ebitaggwaawo n'ennyenje gye zitatuuka mu ggulu. Kiriba kityera naddawa nze ku lunaku olw'enkomerero, erinnya lyange bwe litalisangibwa mu kitabo ky'abalamu. Oyo tiyali mulimba mu kubikkulirwa 2 Olunyiriri 15 nti yenna atalisangibwa mu kitabo ky'abalamu alyokebwa omuliro. Bannange, saagala kukirowoozaako wadde n'akamu. Omukufu obutagenda mu ggulu, saagala kukirowoozaako n'akamu wadde omukufu obutagenda mu ggulu. Wabula eggulu mpeera eri abo bokka abalipakasizza. Eggulu mpeera eri abo bokka abalipakasizza. Taata omuyinza wa buli kantu ogulumizibwe Mukama. Olw'ebigambo bino by'otuwadde olwaleero Mukama gwennyini ng'otujjukiza okutaka okupakasa n'okwetegekera obugagga mu ggulu. Kitange, nsaba ku lw'abannyinaze ne baganda bange nange nga tuwuliriza ekigambo kino Mukama era nga tukyebuulirirako. Nsaba otuwe enneema ey'enjawulo Mukama obuteemalira mu byansi. Nsaba oggulewo Mukama emiryango gy'eggulu gyonna, otusindikira obusobozi n'amaanyi n'okuyaayaana ebitabangawo mu bulamu bwaffe Mukama, nga tukola emirimu gy'ensi na byonna bye tukola Mukama. Bulijjo amaaso tugasimbe gy'oli, bulijjo tweyambe ebyensi okupakasa eggulu, bulijjo tweyambe ebyensi Mukama okusobola okukolerera ekifo kyaffe eyo mu bwakabaka obw'omuggulu. Kitange omulungi, bannaffe bonna b'oyise wiiki eno Taata, malaga basaasira obatuuse mu bwakabaka bwo, naffe obwensinga bukomi Kitange. Kkiriza bambi ffenna twanirizibwe mu kitiibwa mu bwakabaka obw'omuggulu eyo gy'oli ng'owangalira ng'olamula wamu ne paati ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama, mikwano gyange Mukama abeere nammwe. Omukama mwenna abawa omukisa abakuume, abatunuulizenga bulijjo amaaso ge y'amakkakkamu, bambi abasaasire, nga tuteekateeka nga tupakasa okulabika nga ffenna tuyingira eggulu. Mukama akyukire gye muli mwenna, abawa emirembe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gakulu gubakkeko, gubakuume ate gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. I love you and I wish you a great weekend. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria, kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Okwewaayo nzenna eri Mwoyo Mutuukirivu. Mwoyo Mutuukirivu, okwagala kwa Katonda, beerawo mu nze. Nkusaba osiime okwewaayo okwange gy'oli. Twala emikono gyange, ebigere, amaaso, olulimi n'okutegeera kwange kwonna. Twala okujjukira kwange, okwegomba kwange, okukaaba kwange, byonna omutima gwange bye guyaayaanira. Twala buli ssaawa yange, buli kadde kange, na byonna ebibaawo mu bulamu bwange. Mwoyo Mutuukirivu, okwagala kwa Katonda, omutima gwange gutungire ku gugwo. Okwagala kwo kunneddize nzenna. Okutegeera kwange, amaanyi gange, byonna byeddize era nkyusa nga ggwe bw'oyagala. Leka okwagala kwo kundeetemu okweraliikirira, kummaleko emirembe,
kuntowaze oba kunnyimuse waggulu, kwokye kusaanyeewo emisango gyange gyonna. Mwoyo mutuukirivu, okwagala kwa Katonda, bambi nsembeza w'oli. Kola mu nze ky'oyagala, tewali kijja kundeetera kutya, kubanga by'oyagala okumpa binsukkiridde. Nkyusa nneme kwemanya ku lwange, wabula neezuulire mu ggwe. Amiina. Bannyinaze ne baganda bange, mikwano gyange mwenna, mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Bannange engulumiza Katonda akyansobozesezza okuba nti mumpuliza ate nange okuba nti nkyabawuliza. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama waffe. For you, my brothers and sisters who are celebrating your birthdays and feast days, we glorify God for you and for the gift of life that he has blessed you with. Bannange ekitiibwa n'ettendeera byongere okuddizibwa Katonda waffe oyo abankuumidde mwenna mikwano, afunye okusoomoozebwa. Mukama bambi abagumyera abasaasire, namwe abafunye ebirungi naddala mu wiiki eno, Mukama waffe ayongere.